Liigi eggwanga ey'oku ntiko eya Uganda Premier League ezzeemu kusanyibwa olwaleero n'emipiira ebiri egizannyiddwa ku bisaawe eby'enjawulo. Ogumu ku mipiira gino gubadde ku kisaawe ekya Mutasirimu Seria Mwankuluku era omupiira guno guwedde KCCA eggwangudde ku ggoolo 2-1. Omuzannyi Etienne Katenga yasoose okulengera KCCA akatimba ng'ate ggoolo yaabwe ey'okubiri eteebeddwa Ashirafu Mugume. Ate ggoolo ya SC Villa eteebeddwa Charles Lwanga era guno gwe mupiira gwa KCCA ogwa 12 ng'awezza obubonero 13. Guno omupiira gusukka ku bubonero 3 bwe tufunye ne guddayo bragging rights era emyaka ne bwe ginaabeera 30 records zijja kuvaayo KCCA akusamba ne Villa emipiira bwe giti obubonero manya KCCA akagoba emipiira bwe giti omwaka bwe guti KCCA so genze mu records. Abudala mu biru omutenesi wa KCCA agamba akyusisa ebintu bingi ku ttiimu eno ekibasobosezza okutandika okuwangula emipiira. Nsaba Katonda eyo obudde nawo bugwewo tutandika okufuna result. So si lwakuba nti kujja kwaffe oba lulirize tezaali nnungi kati Katonda atandise okusumulula era asumuludde so tukyebaliza tusaba tugendedde mu maaso n'okuba nga tufuna obubonero. SCV ekubidde omupiira ogwokusatu sizoni eno era ng'esigadde obubonero 19 okuva emipiira 12 ng'ate omupiira omulala Soweto Bright Stars yakubye UPDF ku ggoolo 2-1.